Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abalina enviiri, ng'enviiri ziri mu situka, ng'enviiri zikutukakutuka. Njagadde nkulage ku ddagala lino ligenda kuba likuyambako. Eddagala lino tugenda kubeera nga tulyekolera, beera ng'ogoberera vidiyo. Tugenda kukozesa ekigagi kino ky'olaba wamu n'obutungulu banakatungulu nga bw'okalaba. Bigenda kuyamba gwena ezibu ky'okubeera ng'enviiri zo zikutukakutuka, nsiiwuufu, zirina situka. Tunuulira nnyo eddagala lino tutandike. Ddira obutungulu buno nga bw'obulaba, sooka ofune blender. Tugenda bikuba, tufune ka blender yeno, tufune kano akato, tukozesa akatono. Beera ng'osalaasala obutungulu, saleesale nga butini bw'oti, nga bw'oteeka mu blender. Bw'omala okuteekamu obutungulu nga bw'obulaba, tuteekemu ekigagi. Ekigagi kino tugenda kiwaatako akakuta k'okungulu kano, tugenda kaggyako singa twagala mu biri eby'omunda. Beera ng'oggyako kino eky'okungulu nga bw'okiraba. Twagalamu bino eby'omunda bye twagalamu bino. Ofuna ejjiiko n'obeera ng'obikolokotamu bw'oti. Bw'omala okubiteeka bulungi mu kabbulenda kaffe nga bw'olaba, oza obiraba. Beera ng'obikuba nga bw'olaba. Funa akasengejja n'akantu akalala tubeere nga tubisengejja. Eddagala lyaffe lituva okukola ligenda kuteekebwa mu nviiri, ng'enviiri zo zirina situka, zikusiiwa, zikutuka. Eddagala lino ligenda kuba likuyambako bulungi nnyo. Tufunye akatungulu wamu n'ekigagi biri wamu. Eddagala lyaffe lyo liwedde bulungi nnyo. Kati beera ng'olifuuyira mu nviiri zo, lisiigiremu ddala mu nviiri nga bw'ogenda okulaba. Mu ddakiika 2 beera ng'osiigamu sampo, obeere ng'onaazaamu.